Omufere wa kuno Pastor Aloysius Bujingo ate olunaku olwaleero avuddeyo ku maviivi ge n'afukamira ne yeetondera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga avoola Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye nga munnange His Excellency tamuddangamu era nga taliwulira kigambo kye kiddaamu nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine adda mu Bujingo tekiribaayo naye munnange ayogedde bingi abyogedde alabye ebiweddeyo nga bamuzize bw'atyo n'agamba kanneesonyiwa omusajja wa Katonda tanninaako buzibu talinziramu era talinzirira malondanga bamutemu bamanyi bw'atyo ne yeetondera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye akasajja kano bakamya biki kasajja kano bannaaye kewadde eddembe kati mbukeetonze naye Bujingo ani akuloga ofaaki n'ensi this is Uganda for Ugandans kwona ddawo n'olowooza nti Museveni tebuhabulwa yagenda okutegeerera buli omu era nti tebuhabulwa yagenda okutegeerera bannayuganda tukujjukiza nti we are sorry for you twetaaga ggwanga lyaffe bannayuganda baagala omuntu abatwala mu maaso era bannayuganda kibaliko kununula ggwanga lyabwe tetwagala katemba tetwagala kasasiro yenna tetwagala we need our people era tutunudde okulaba tunudde tutya Uganda yaffe so mwemba mukozesebwayo seete buhabulwa nga bakozesa byabakozesa ensobi biki ffe tubagamba twetaaga ggwanga yuyo Bujingo ali mu kwetonda oba tugenda kujja omutima ogunsonyiwa nawadde His Excellency wa kisa nnyo ne mulimu abantu nga bo tebetaaga kusonyiyibwa kati Bujingo tumusonyiwe tutya banange ebintu ebimu nabyo bitumenya kati buno obusajja butumenya naye banange Bujingo ozannye katemba ku nsi ya Allah kuno kati weetonda ki ofukamidde weetonze ssebo owaaye weetonze muwozi yakomya akasente oba muwozi agenda kugoba ku ttaka lye simanyi tumanyi empisa gy'ozijja munnange nange sobola kulimba nekamba we omuguyege guno ogu Pastor Aloysius Bujingo mugwetondera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oluvannyuma lw'okumuvumira emyaka gyonna nga tawulidde kimuva mu His Excellency. Congratulations Kyagulanyi Ssentamu. Mwalonda bulonzi abamu mwalondanga mbuleera era yafuuka mbuleera olowooza mwalimu omuntu munda ne nannyini be yabawambuleera naye kati abeemulugunyako yabadde Bungereza ne bamubuuza ku bisiyaga jjukira teri kibuuzo nannyini ambuleera kyadoojinga nga kibuuzo kya bisiyaga naye abamawulire Bungereza bamutadde ku kisenge ne bamugamba naye abantu babambuleera nga balondanga bawakanya ekisiyaga yabeeganye yagambye abawakanya ekisiyaga era bamwami Museveni akyagala musajja oyo alimba kubanga singa takyagala alina okuvayo straight bannayuganda baagala okuwulira eddoboozi lya Bobi Wine nga tataddemu Museveni na politics ate si bannayuganda bokka n'Abangereza baagala okumanya ku bisiyaga ali luddawa agambye mbululi yali muto kati akuze bw'okulamba waliwo ebicu omuganda agamba nti ogutagwa guboolanya abataka nange leero nsazeewo nveeyo nga saddaaka okumalawo embeteza Bujingo alina ebibuuzo bingi mu mutwe gwe bitalina ansa naye ndowooza Bujingo bulijjo kye wayagaliza embazzi leero kibuyaga asudde buli lw'okwata akazindalo tulangira okubeera abasiyazi buli lw'okwata akazindalo tulangira okuwagira ebisiyaga buli lw'okwata akazindalo tulangira okukolagana n'abasiyazi buli lw'okwata akazindalo tubanja bwe tuyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga naye omuganda agamba nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo ne bwe nnaakunnyonnyola nti tetuli basiyazi oyinza obutakikkiriza ensonga tugijje mu theory tugitwale mu practical ng'oyagala okumanya watufu we tuyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga oba tuli basiyazi oba tetuli basiyazi mpaamu mukazi w'onsulemu naye ekireki Bujingo ng'oyagala okumanya oba ba National Unity Platform tuli basiyazi oba tetuli basiyazi tuwagira ebisiyaga oba tetuwagira bisiyaga oba tukolagana n'abasiyazi oba tetukolagana nabo mpa mukazi wo Suzani Makula nsuleko naye ekireki yajja okuwa ansa entuufu either tuli basiyazi oba tetuli basiyazi kubanga gwe mutwe gwo mwajjulamu kiri nti bali basiyazi oba bakolagana n'abali b'ebisiyaga oba bawagira ebisiyaga
kakati ne bwe nnakunnyonnyola ntya nti tetulina kakwate na bisiyaga oyinza obutakikkiriza nze nkooyo okwererejja naawe okufuuka waŋŋaŋŋa kakati ensonga tugijje mu bigambo tugitwaleko mu bikolwa omuntu omutuufu atasobola kukulimba era asobola okukunnyonnyola ekituufu nti tetuli basiyazi ayina kubeera mukyalawo ne talina ngeri gy'ayinza kikunnyonnyolamu nga tamaze kundegako mpa mukyalawo Suzani Makula nsuleko naye ekiro kimu mukubalangulire yanaakutegeeza ekituufu ddala kye tuli yajja okubuulira either abannuupu basiyazi oba si basiyazi kubanga tukooyo okwonoona ebigambo byaffe ku bantu abasiru nga mmwe abantu abasiru nga ggwe mutulaba tuyina abaana mutulaba tuyina abakyala tunaatera n'okufuna abazzukulu naye buli we mukwata akazindaalo mwagala okukozesa akakodyo nti bano balakolagana n'abasiyazi beebalama ebisiyaga bakola biki kyokka ate gw'oyagala okuleeta muhoozi Kayini Lugaba naye takuwangako ku ddoboozi lyo ku nsonga y'ebisiyaga oba njoca gy'otaawola Bobi Wine mukulembezeewo omuntu gw'osiiba ovuma omuntu gw'oyita omunyuwa enjaga omuntu gw'oyita atalina kyali omuntu gw'ogamba nti talina influence omuntu gw'ogamba nti talifuga ku ggwanga bw'aba talifuga ku ggwanga then waayimiridde omubanjaawo waaki bw'oba tomulondangako then omuduumiranga gwani bw'aba talina influence then lwaki omugamba okuinfluencinga ku nsonga y'ebisiyaga kakati kankubuulire tukooye ebigambo abantu abamu tetwatondebwa kwererejja abantu abamu twatondebwa kulagako empaka za fees kuwunyako singa bakugamba nti ono fees n'osigala ng'owalaze empaka bakuwaliriza okuwunyako either okakasa oba fees oba si fees mpa mukazi wo Suzani Makula ngenda sula ne Suzani Makula ekireki naye bw'alidde ewuwo ajja kutegeezako nti bali si basiyazi ate ekyennaku ennyo ayinza okudda ewuwo ng'asibamu bibye kujja wange kubanga atannayitaayita yatenda nnyina okufumba ajja kutegeeza gwe mumpe ekifo mukitegeke olunaku mu lutegeke ekiro mukitegeke mututeekereteekere bulungi nzije nkubalangulire mukazi w'oyo mumale embalanguko yajja okunnyonnyola ti abantu abamistakeninga abantu wabakwata bubi bali abannuupu si basiyazi tebayita ku lipina bayita mu jjukina fe oluguudo lwa lipina tetulumanyi tumanyi luguudo lwa jjukina mukazi wajja kutegeeza nti jjukina namusaabadde naye yennyini n'awulira nga ali mu ggulu lya ku nsi tukooye kati kyekiseera tubalageko bulazi gwe leeta nkubira akasimu kange oŋŋambe Suzani Makula muleeta Lwakuna mutwala mu hoteeri bweti akasenge bwe kati genda omusisinkaneyo anaakunyumiza enkeera ajja kukubuulira embalanguko ajja kukubuulira semudondoli ajja kukubuulira nti eri entumbo eyayeekolero gyetikka obeera owera ze nkubuulidde mpa mukazi wo bannange nteesezza bubi oli alaba abaana bo alaba mukyalawo ne still tannakkiriza nti kuwa w'oyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga era ayagala omukakase kuwa w'oyita nga muli mu kwegadanga okuva olwekiri nti takolagana na mukyalawo gw'obeera naye mu nsonga z'ekikolwa kati akuwe muwuwe owuwe anaamunyumiza ekituufu ate munnaye abalokole tebalimba mbu Suzani Makula alimba omuntu Suzani Makula talimba tavuma muntu nti oba gwanyooma ntali kusanga nti oba kukiine omuwala oli yabaza mazima era bw'anaavaayo eno ky'anaasangayo ky'anaakutendera ani akulojjera nti akaana kayeekolera kanywesezza amazzi akaana kayeekolera kankoze ebintu bye bulijjo by'otankolangako naawe mwami atannayitaayita yatenda nnyina okufumba nja mukubalangulira okwata akazindaalo tokyabuulira kigambo kya Mukama ewaali ensonga ez'omuzinzi wateekawo Bobi Wine yafuuka chapter namba mu Bayibuli yo Bobi Wine kw'obuulirira enjiri abantu b'obuuliriramu enjiri be banaku abasembayo be bantu abaagala ebyobujjanjabi ebirungi be bantu abanoonya emirimu era ekibaleetaawo kunoonya mirimu ekibaleetaawo kunoonya byamagero abantu abali awo bonna baasoma naye babuliddwa opportunity mu nsi kakati oli mu kuba ennunuzi yaabwe
oli mukuba essuubi lyabwe, oli mukuba omuntu waabwe, oli mukuba omununuzi waabwe nga bw'owaana tomenta waabwe. Kakati bikyuseemu. Togenda nga kwerimbika mu bisiyaga buli lunaku okutusiriwalirako bannange bano basiyazi kyokka amanyi abaana baffe amanyi bakyala baffe naye bano basiyazi tubikoye ag'omuganda gali mu ngalo ne bwe tunaabikunnyonnyola togenda kukkiriza eza tuli basiyazi oba tetuli basiyazi. Mpa mukyala wo kino ngenda kiddiŋŋana vidiyo eno paka kuggwako. Mpa mukyala wo y'anaakubuulira oba tuli basiyazi oba tetuli basiyazi. Mpa mukyala wo. Mpa mukyala wo. Ajja kubuulira nti bwe twabadde tukola John Gadanga ne yeekolera itongwa yayise mu mulyango guno oba yayise mu mulyango guli, naye bw'anaakubuulira nti nayise mu mulyango gw'emmaaso olina obuzibu. Ayinza obutaddawo kubanze bwenkwata sigazaagaza naye mugambe tajja na buseke. Nze bwemba ngenda okukakasa sinywera soda mu buseke tajja na buseke. Eccupa ngenda gikwata live onambuulira. Omukazi akulemye okuzaalamu agenda kudda n'olubuto. Bujingo tolaba nti mukazi waakulemye okuzaalamu naye kasita naamukwatako bwenti agenda kudda n'olubuto. Ate ayinza n'okudda nga aluzadde okumanya olwange lwanjawulo nnyo. Mu lunaku lumu mu kiro kimu ekyo ayinza owakiramu ne bimusimbiramu ebisa n'azaalirawo n'adda n'omwana enkeera. Ajja kukubuulira oba ndi musiyazi oba siri musiyazi oba tuli basiyazi oba tetuli basiyazi. Tukooye ebigambo tebigula mata. Omukazi ne bw'oli muganda nti nkwagala nnyo naye ng'ebikolwa bye tebikakasa kwagala ko gy'ali, wallahi tagenda kukuwa mutima gwe. Ebikolwa bye bisinga. Kakati nange njagala nkozese ku bikolwa okutegeeza oba tuli basiyazi oba tetuli basiyazi. Tukooye ffe okulimisa olunwe. Omuntu alimisa olunwe awo ngenda kusimbawo kasooli oyo aba awedde. Kali naffe ne wetunagande tuli basiyazi oja era bawe maze naye nga tebakiprovinze. No tugendeko mu pulakitiko. Theory afuuse theory. Omanyi omwana gwe bayigiriza obwamakanika bw'ayigira ku bimotoka ebikadde okukanika nga weebiri awo oyo ayiga bulungi obwamakanika. Oyo asoma agriculture ayina okumusomera mu nnimiro. Kyova olaba abasomya agriculture ku university si balimi balungi ate kusinga ffe ababiyigira mu kyalo, kubanga ffe twayiga mu ngeri eri practical, bo bayigira mu theory. Kakati naffe tukooye theory okunnyonnyola ku wetuyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga. Bw'oba oyagala okumanya wetuyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga, mpa mu mukazi w'ekiro kimu mufunisa olubuto. Olwakulema mufunisa gwe atali muli wa bisiyaga. Oddangayo. Gwe lwakulema mufunisa gwe atasiyaga. Gwe atamuyita mmanju lwakulema mufunisa kubanga emmanju tebafunirayo olubuto. Byonna mubirina. Omukwano mugulina. Mugusasulira n'amawulire bagutulage. Essente muzirina. Ne lwaki temuzaala mwana. Omwana ye ggolo y'omukwano. Omusambi w'omupiira bw'aba asamba omupiira aba aluubirirwa kuteeba. Kati omwana ye ggolo y'omukwano. Gwe kyogamba osamba busambi n'omalako kyenda nga bw'otuuka ku ggoolo ogukuba waggulu oba ogukuba bbali olwo oba ofuniramu wa ku ssente z'otaddemu. Kitegeeza walibanga oyita mu lipina toyita mu jjukina. Suzani Makula omuyita mu lipina. Kakati bw'anajja ewange ekiro kimu kigenda konfaminga kuffe naawe ani ayita mu lipina ani ayita mu jjukina, kubanga bwe naamukwatako bwenti agenda kudda alina olubuto nga lutumbidde sina kindi enkeera ku makya agenda kudda azadde. Tukooye otumalako emirembe, tukooye otuleekaanira. Ffe tulina ejjambiya ate era ffe bannannyini muti okutudde endegeya gye bayita Bujingo. Kati ffe tuyina okugutemawo nga tuyita mu kufunisa mukazi w'olubuto. Bannange nteesezza bubi. Mwenna muteeke mu comment section mugambe nti Suzani Makula ffe yeekolera. Tukooyi Suzani Makula ffe yeekolera. Mumpemu ekiro kimu mwebagadde. Mumpemu ekiro kimu mukola ebintu bye batamukolangako aleme na kwawula mikono n'amagulu ge. Ngenda mukola ebitamukolwangako agenda kutuuka nga takyasobola kwawula mikono n'amagulu ge. Oyo nzaabo mbalaba namu mwe bababuulire bye nagenda nkolakola ku mbaga eyo nga kasita zivuga ziti nga nze munnoonyeza mukazikiza era embaga kwe sifunye munnange ekyo nga nkituuma ekibaga eyo teba mbaga. Mwe mugenda ku mikolo kunoonya mmere nze nagendangayo kunoonya bakyala banyirira. Kati ne Bujingo ngenda mumuyamba.
kubanga omuto kugenda kumwabika musajja wattu Bujingo omuto kugenda kumwabika omuto kugenda muzimba buli wabeera na oba babirya oba tebabirya nekyeka babirya kangende nkyogereko ate nga naye talina ansa tomunenya kakati nganzo omusajja ow'ekisa ekingi mukama gwe yagonnomolako ekitone ky'ekisa ekingi nsasewo muyambe mmalewo ebibuuzo ebingi ebyo ebiri mu mutwe gwe ebitalina ansa mpa mukazi w'ekiro kimu mukubalangulira embalanguko olaba basimufunise lubuto nze azaala n'ebitankwatako nze nzaala n'ebitankwatako nze gwolaba wano olugendo olu nziramu kunkubira ssimu kuwulira alo yekolero okimanyi nti nno wasobya okimanyi nti nno mbu nno wasobya bwe batyo kati nze nzaala n'ebitankwatako kati ye bw'aba ayagala okumanya nti nzaala n'ebitankwatako era yawa ayagala okumanya ne bwe nnyimiridde ku bisiyaga nze kino nnyamba ye obutaabika muto kubanga ebirowoozo bingi mu mutwe gwe ampe mukazi we nsuleko naye ekiro kimu empeera yange eri mu ggulu oyo ddunda lugaba katonda eyantonda yagenda okunsasulamu ku kikolwa ekyo kubanga ngenda kikola ku bwereere saagala yadde 10 yadde olw'ataano nze mukama yantuma kutereeza Uganda n'abo abayinamu obwemulugunya n'abayinamu obwembulungu nk'oyo obwembulungu nk'oyo okwemulugunya mu mutwe gwa Bujingo akatwe ka Bujingo katono nnyo okwetikka ebirowoozo ebingi ennyo kambi muwonye mpa mukazi wo mmwegadange kungenda namufunisa olubuto ate omwana sijja mumutwala nti wange wuwo mukuwadde empeera yange eri mu ggulu saagala yadde lw'ataano nze mukama katonda oyo liiso ddene lugaba namugereka ye yekka agenda okunsasula ngenda okubalangulira Susan Makula ngenda mukuba embalanguko ngenda mulaga eggulu ly'oku nsi ate era ngenda mutuusaayo n'eri enzivuunuko yanakunyumiza nti lwaki owaayiriza banno Buuji lwaki bulijjo okola ebintu ebyo mwana asoose nankasukeeri nantwala mu bwengula wuyo mu Amerika wuyo Rasa wuyo Yugoslavia wuyo Soviet Union wuyo wa yonna ntuusizaayo wallahi mu kiro kimu ntambudde amawanga naye gwe lwaki banno bawaayiriza olubuto lwajja nalwo lulwo nze nina abaana bange abammala olubuto lwajja nalwo lulwo ndukuwadde kubanga mmwe tuzaalira bazaalire mwe mumanyi ebikomera by'abagagga omuli abaana baffe mwe mumanyi ebikomera by'abagagga omufumbekedde emisaayi gyaffe kati n'ekikomera ky'ennamayiba mugenda kugendamu omwana wange naye simwagala ne bwafa nga muziike eyo nze nina bangi nze nina abaana bangi omukazi akulemye okuzaalamu oli ku bantu omanyiira muli basiyazi muli biki no wolan nkoye ebigambo nkoye ejjoogo kati tukole ekintu kimu ez'akazambi kuwunyako eza feces kuwunyako munsindikiro oyo munsindikiro oba lunaaba lwa Sande ye tajja ku church koolo tajja tajja kubanga ali ku mulimu omutongole nnyo ate ogw'eggwanga ogw'obwakatonda kubanga bwe tuba twagala okugoba ebisiyaga mu ggwanga ekyo kitegeeza mulimu gw'obwakatonda kubanga ne mukama katonda tabyagala kati osabamu ki ngaliwo omulimu gw'okukakasa ensi oba bano basiyazi oba si basiyazi tasaba ku olwo ajje na lwa 6 kiro nja mukuddiza ku Sande ssaawa awo nga 8 najja n'olubuto gula nappi gula pampa n'ebinaakozesebwa byonna mu kuzaala kwenzi nkuwadde omwana sisaana sigwana waawo obugalo abalabi sigwana waawo obugalo simuwadde omwana Bujingo empeera yange eri mu ggulu saagala yadde lw'ataano ze ensonga zange zonna nzikola kulwalira oddangayo pa mukazi wo bw'oba oyagala okumanya oba tuli basiyazi oba tetuli basiyazi ajja kukubuulira amazima abalokole tebalimba ajja kukugamba oba tuli basiyazi oba tetuli basiyazi nekevuga kalinga akanyonyi akazimba n'obunnyo obukutufukutufu omanyi bwameketanga muwogo obugero obutali njala maama gwoyombanga abakazi tukutungire ekiteeteeyi tukutwale ku ssagale bakuteekeko lumu amabeere
bakuba empiso y'okugenda mu nze ekikyala ensonga naawe otandikewo okutuula mu paalamenti y'abakyala mwe bateeseza ku nsonga zaabwe tumanyirira omuntu oli mukazi akasajja kalinga akakazi leero ne luli n'enkya akasajja kajoboja kalinga ng'ekizibu kalinga ng'akawutta buno obukazi bw'oku mizigo obwengereko obutalina na kye buli bwe businga okuyomba bwe businga okulaba ababi bwe businga okulaba ab'enkobogo bwe businga okulaba ab'enviiri ensenyuufu keka kulaba nga bwe wakula enviiri ezitali za seete wabula za munyerere za kaweke naye gundi oyo yalibadde mulungi nnyo singa yalina enviiri z'esseete naye enviiri ze za munyerere enviiri ze za kaweke kyokka nga kali awo tekalina na kiddako bwe bubujingo kati obojja mpa mukazi wo nsuleko naye ekiro kimu bwoba oyagala kumanya oba tuli basiyasi oba tetuli basiya tojja mumpa ale bw'onoomumpa mbusabuusa okuddako gy'oli era bw'anadda gy'oli bwe munaabeeranga mu kikolwa agenda sitanga kifaananyi kyange kubanga nze namukola ebimunyumira siwemula wano waliwo abaana Bobi Wine vaayo otubuulire woyimiridde tobanjanga gy'otawula Bobi Wine bw'aba si mukulembezewo toyina moral authority emubanja wayimiridde kubanga takukwatako osobola okubanja taata takuzaala fiizi mwami seerabira nze mpa fiizi ngenda kusoma bangobi atakuzaala buli bamubuuza ku nsonga y'ebisiyaga abiddamu ati atyo yeetolola bwetolozi taddamu straight because Bobi Wine yasoma mathematics. That's why ebibuuzo abiddamu in a mathematical way. Omuntu ng'oddamu ekibuuzo ekiri mathematical olina okulaga ne answer gy'ogijje. Era ojja kwesanga page number kw'osobola okujjuza answer. Si bye bino ebya science. What is a science? Science is a cow. Nekiggwa. No. Oyo si e mathematics. Era weegenderezanga nnyo omuntu wayanikula ebibuuzo in a mathematical way. Aba mugezi nnyo kubanga aba akulaze wajjajje answer. Era singa banakugamba nti find the value of x oba ate value ya x ebeete oba x abana value ki nze naawe. Singa banakugamba nti find the value of x noteekawo buteesi answer gwe ky'olina mu mutwe. Yenna atiikinga ebigezo byo agenda kubuuza answer eno ogijjeewa. Kuba olina okumulaga gy'ogijje okumukakasa nti tokopye. Ne Bobi Wine bw'aba anakuwa answer asooka kulaga gy'agijje. Oyo muntu omugezi. Simmwe ba what is a science is a cow. Simmwe ba Napoleon simanya nakuje areas. No. Oyo si Bobi Wine. Banna Uganda bagala kuwulira ku ddoboozi lyo bannange Bobi Wine vaayo yogere ku bisiyaga. Banna Uganda bagala kuwulira ku ddoboozi lyo bagende bawulirize ennyimba ze kalasi. Gwe kyogamba nsaawe eno nsobola okuba ndi okuwulira ku ddoboozi ly'abasudde ku music gwe yandekera. Gwe ayagala okuwuliriza ennyimba za Bobi Wine ayagala okuwuliriza eddoboozi lya Bobi Wine genda owulirize ennyimba za Bobi Wine mulimu eddoboozi lye. Ayina ng'ali ne Nubianiri ayina ng'ali ne Bajuliana ayina ng'ali yekka kati gwe kisinzira ky'oyagala. Oyagala kuliwulira ng'ali ne Nubian oyagala kuliwulira ng'ali ne Juliana oyagala kuliwulira ng'ali ne Buchamani gwe ky'oyagala ky'okwata mmere ya self service w'oyagala w'oba osena wewe naanoonya eddoboozi lya Bobi Wine ew'okulisanga omanyiwo ate simanyanga mwe babagamba Bugambi ewali ambulera tiikinga ne mutamanya mulondodde. Webale nnyo mukwano gaffe yeekolera itungwa nakusomesa basajja bano balowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yafuuka kyakuzannyirako yafuuka mmere yaabwe kwegamba olwafuuka oluyimba mu kyakye zaabwe. Webale nnyo kubasomesa akamanyiro n'obusirusiru bwe bagenda batuleetako obutumbaavu bwabwe bwonna bwe bagenda bayagala okubika ku his excellence. Webale nnyo balambulula webale babuulira webale basomesa kubanga abamu bino byonna babyogeza busiru butategeera butamanya. Nakawaano Museveni abawaani abongera akasente abagule ne tubategeeza ffe byemukola tebitukwatako. Ffe kye tuliko okulwanirira ggwanga lyaffe kulaba nga lifuna obukulembeze obutuufu era obw'omuntu omutuufu. Ate nga tubajjukiza ti newe munaakola mutya newe munaakola mutya Uganda yaffe ejja kununulwa. Mwene munaatusibako ebisajja ebitategeerekeka ebimu ebyatamuulukuka edda olw'okuba bibawo omusimbi mu Bembantu. Tubategeeza this is Uganda for Ugandans eggwanga lyaffe
lijja kufuuka ery'enjawulo. Bannansi bajja tuuka ekiseera kisajja tuuka tununule eggwanga lyaffe. Tetugenda kutambulira mu nkwawa zammwe olw'okuba mulina omumpembe agamba nti yabalwanirira kumbe yabba bya wano, yajja kubba bya ggwanga lyaffe, yajja kusaanyaawo era yajja kumalirizawo Uganda. Ffe tuli bagumu era tuli bamativu nti one day one time bino ebikolobero Museveni byali mu kukola agenda byejjusa era ajja kifuuwa ng'akizza munda ng'olwo Bannayuganda bayimusizza amaloboozi nga Bannayuganda basituse okwerwanako, okweggyako omutemu omutugumbuzi eyajja okumalawo, yajja okusaanyaawo era eyajja okwonoona. So baganda baffe Bannayuganda tubeere nga tukimanyi nti this is Uganda for Ugandans era tugenda kuba ekyenjawulo. Tuve ku bino ebikolwa bya Museveni byaliko ne byalowooza. Ffe si bye tuliko, tulowooleza Uganda yaffe etambudde etya, egenze etya maaso era tufunye tutya obwenkanya ku ggwanga lyaffe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi and His Excellency ng'akulembedde twali kigenda Ghana, tumanyi nti tutambulira mu buwanguzi era tujja kuba bawanguzi ebbanga lyonna. Tetutidde biki Museveni byayogera, biki Museveni byayagala, wabula tunuulidde tutya eggwanga lyaffe.